bwenkanya bwe tuba tunula ggwanga tunyumiza bamukaako abajja wano okubonyaabonya eggwanga era ebintu byenayogera nebine yali tasuubira ye era amanyi nti olw'okuba mutegedde ali eri nja kusirika over my dead body bw'oba oyagala esente zo nzikuddiza wiwaawo zibale nzikuwe kuba kituufu yanjo kyayaawo naye bwe kituuka ku bwenkanya sisobola kusirika nti ati munnanga atooyo ate bw'oba omanyi tojja kusobola kusala mazima tokwata ekirabo odde ku mukaako ali mu kutuze wa Museveni mbuno mugenda kutandika ekyammwe simanya ze mu diaspora mbuno azimba diaspora simanyi His Excellency Kyagulanyi yazimba structure za diaspora nga talinnyangayo mu byobufuzi lwe bamulonkinga mu Arua structure lwezezimba automatically Katonda yamanyi gwe yakikola mukaako nali nyambu nagenze Bungereza simanya atambula Europe simanya atambula wa simanya atambula wa mbuna azimba structure ziriwa kati mbuna ate DP Ruminayi abali mizannyo gy'ebyobufuzi balaba nga tuyingidde omwaka 2024 babanyi bulungi nti kasita tuyingira 2025 awo tuba tudda mu active politics agenda tuyingiza 2026 batandise dde okweteekateeka mu bifo byabwe kubanga waliwo abali mu politics ate n'abamuli ebbali nga bo bamulyamu buli abamulyamu obuli bo buli kiseera lwe kituuka nga batandika okuba akadingidi mu bannabyabufuzi banoonya okwenogera ensimbi wawulira bino nga batandise dde okutembeeta ekibiina kye baagala okuggulawo ekipya nga bakibbulula mu DP gye bagamba nti yo yavunda dda baagala okuzza obujja DP naye ng'enkola yaabwe si yakutambulira ku mulamwa gwa DP eyaliwo DP eyaliwo yatandikibwa Ssemogerere yali ku mulamwa ogw'okununula eggwanga Uganda weewaawo nga musajja wattu yagenda okufa nga tatuuse mu buyinza era nga ne DP tenunudde eggwanga Uganda nga bwe yateekateeka abagirimu bonna pensioni yaabwe yakulya buli musimbi ababazi b'ensimbi batandise dde okubala nga bakozesa chance eriwo olw'okuba Nobert Mao yagitunda mu mikono gya Mwami Museveni ffe 2026 tugenda kujja n'ekibiina ekyaffe nga tukibbuludde mu DP era nga tekyawukanye nnyo na DP kigenda kubeera nga kyo kya munnayuganda so si kiri ekya Mao kye yaguza Mwami Museveni banoonya okwawulayawulamu obuwagizi obw'abannayuganda obuli ku His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu kubanga bakitegeera bulungi nti DP eyaliwo abantu bangi baali bawagira DP olw'ebigendererwa ebirungi eyali ejjiddeko kati DP bwe emala okwawulayawulamu n'egende wa Mwami Museveni abalala ne basigala mu bukundi bwabwe nga beeyawula abaali abagundivu mu DP baasala dde eddiiro ne beegatta ku National Unity Platform ekibiina ekyazze okununula eggwanga Uganda bano ababazi b'ebyobufuzi batandise okweyogeza nga bagenda okugulawo DP empya basike emitima gy'abannayuganda basobole okulaba nti bawulamu NUP egabanyizibweko ne DP olwo baba bamaze okumenyaamenya ekibiina ekiyimiridde kisobola okununula eggwanga Uganda awo nga bo beenogera ensimbi okuva wa Mwami Museveni lwe bamulonkinga mu Arua structure lwezezimba automatically Katonda yamanyi gwe yakikola mukaako nali nyambu nagenze Bungereza simanya atambula Europe simanya atambula wa simanya atambula wa mbuna azimba structure ziriwa kati mbuna ate DP Ruminayi Mukama lwaki Abanyarwanda tutusasira ekintu ky'okugira ebintu ekintu wano nebaza Mukama kuba siri Munyarwanda bansiiga busiizi gayisa gaabwe saagala owulidde Bayibuli egamba tokwatanga ekirabo kubanga ojja kukwata ekirabo osalirize olemu okwogera amazima naye Bayibuli egamba mu kitabo ekyo kyennyini nti tosobola kukaka Katonda
okuddira ekikyamu akiyita ekituufu nti mmwe ne bwe muneekubiira amazima gasigalawo nga mazima ekiyawudde Tamale emirundi 4 mutabani we amugamba oyogera otya ku bugingo nga yangulira eddagala sino kati takyasobola kwogera mazima kuba bugingo amugulira eddagala kati oyagala bugingo ayagala okuddamu okungulira eddagala nfe okitegedde bayibuli wano kyegamba tokwatanga ekirabo kuba kijja kulemesa amazima agamanya agategedde wabula ali mu kugabikkako toyogera ku bigingo omwogerako otya nga yangulira eddagala yakugulira eddagala te omwana w'abandi kaakati bali basigadde bamulekwa ababe yabeegaana yabagoba naye era kizzaamu amaanyi okubanga era abeerawo gundi n'alengera ddadi we ng'ali ku kanani azina sunda paka wansi sunda ebbuto kati sunda ddadi omwana agumagumako ng'alengedde kitaawe waali naye abooli tebagenda kuddayo okulaba ku kitaabwe wabula namugamba tobyogerako kubanga tajja kungulira ddagala mukama abawe omukisa kali tugende ku lunaku olulala ebyo bye byaviiramu abasajja bakatonda obayita nti banaye mujje tusabe kyemmanyi kati bugingo bwe tuli muyita okujja okusabira abaatemulwa tujja musanga kavuli nga yatuuse dda bannaye kuba kati obulumi abuwulira Subaru yabayiseeko omunaafuwa twasoma mu kitabo kya Yeremiya essula 2 okuva ku lunyiriri olw'omusanvu tuwa ku lunyiriri olw'omwenda wano twali twebuuza ebibadde mu mwaka omwaka gugenze gutya olina bye wasuubira n'ebitatuuka oyina ebitatuukiridde oyina ebikunyize oyina woli disappointed mukama ayina kyeyayogera naawe nga guweddeko nga tonnaba kukifuna owulira ng'oli omenyese kwolwo twalaba ku Yeremiya mukama yamutuma ebintu bingi nnyo mu ssula ya 20 n'amugamba naye kati kyentegedde katonda wannimba ate nange nennimbibwa gw'onsinga amaanyi oyinza obikola lwaki tobikoze ekisinga okunnuma nabyogera n'eddoboozi ery'omwanguka ensi yonna n'ebiwulira naye bwengezaako obutabyogera bwengezaako mpulira omuliro munda mu nze naye tegukoma mu lubuto nguwulira ne mu magumba nga gunjokya nga Yeremiya agamba kale senga nabyogera katono ne babiwulirako batono oba senga saabirangirira oba senga saasaba mu lujjudde oba senga saakola bwe nti awo Yeremiya yatuukawo n'agamba nalimbibwa katonda wannimba nange nennimbibwa naye oluvannyuma yakimanya nti katonda asigala katonda n'awandiika essuula mu maaso paka ku ssula eya 5:2 era kyovula bw'oba olina ekintu ekyokwogera n'otakyogera kiyinza okukubuza emirembe naddala bwe buba nga bwe buvunaanyizibwabwo bwe buba nga oyina obuweereza bw'okwogera mukama n'akuwa ekintu n'otakyogera weewaawo n'emmere esobola okukulema okulya mukama bw'aba yakuwa ekirabo ky'okugaba n'okweka ekintu omuntu najja ng'obadde olya n'okikweka oba nagamba bambi mpaayo 10 n'ogaana ate ng'oluyina wandirumuwadde bw'agenda bw'ati agenda n'emirembe egyo emirembe negikubula n'owulira nga wenna oswadde n'owulira nga tosobola kwebaka n'owulira nga kikuluma weewulira wenawena ng'olinga eyassa omuntu ekyo Yeremiya yakiwulira ng'awulira omuliro mu magumba kubanga yaddako n'agamba ebiddako sigenda byogera bayibuli egamba bwe yasirika n'agaana byogera ng'awulira omuliro gumubumbujja mu magumba nga naye akaabanga Banyarwanda ayiwe data we ayiwe data naye Abanyarwanda lwaki mukaba taata abaana bakaba maama ayi maama naye bo ayiwe data we ayiwe data we ayiwe data we
Bono beda balita ayuidata banaya namwe mukaba bulungi bintu byamwe binyuma Yeremiya yagamba awulira omuliro mu magumba nga gumuuca bw'asirika n'atabyogera Mukama baba yakutuma ekintu genda okyogere siggwa kituukiriza naye gw'osaaga nze ngongama muno simanyi mbuno sikusabire nkusabira nze bwe nvaawo n'ofa gw'amanyi nkusabidde n'ofa gw'amanyi nze nkuse tekiŋŋana kukusabira nga bw'ogenda n'otema ebikata n'okwata olulagala n'olusonseka mu ttaka n'ogenda ewaka omanyi lumonde bw'akula omanyi lumonde bw'ajja kwolwa olulagala gw'omusangako Mukama yeebazibwe gw'otamusangako musoggole ng'otereeza otekewo ebijanjalo enkya okungula ebijanjalo by'omanyi bwe bimeramu by'omanyi bwe bibala n'ebya Katonda bwe bito gwe yogera ky'owulira kyogere Mukama atonnyese enkuba kijjeko ebibala balye gwe n'osaaga Yeremiya yagamba n'alabya abalimba naye ate Katonda wannimba ate ekyankola obubi nange ate nennimbibwa nakkiriza ebigambo byo ate yali yeefudde abuuse yayiwandiika essula 52 naye bw'ayiwandiika eno eya20 olaba nga akomyawo ataliddayo kwogera kigambo kya Katonda genda owulire ebigambo bye yatokomoka okuvaawo ne mbagamba temuggwamu maanyi mugende mu maaso kono twayongerako Acts chapter 4 from verse 1 kyali kimenya amateeka okubuulira enjiri abayigirizwa ne bagibuulira Yesu amaze okugenda abaleseewo naye ne bajjula omwoyo omutukuvu omubeezi nga waali lumu ne bagenda bawonya omulema Peetero ne babayita musango gwa kuwonya mulema omwoyo n'ajjula mu Peetero n'alyoka atokomoka omugambo mu maaso g'Abafalisaayo kyemugamba temukimanyi nti ejjinja lye mwasuula lye mwanyuma ne mulisuula lye lifuuse ery'okunsonda temumanyi kufa n'okuzuukira kwa Kristo kwolwo twayogera ebigambo bingi ne tugenda geto gye baali banyooma olwaleero geto eri mu kununula Uganda Peetero n'abakakasa n'abagamba tewali linnya lyonna eryatuweebwa ku nsi okuggyako erinnya lya Yesu okutununula mu byonna kwolwo twagamba newankubadde waliwo abasajja bakatonda abagaanye okukikola ne batambuliramu omwoyo guli ogwa Piraato ogwa Herode naye era mu ggeto waavaayo ayatambuliramu omwoyo w'okununula naye waali ng'erinnya lye kati olwaleero bw'ogenda okwanjula n'otalitwalayo n'otalyogerako n'otawaayo kintu ekifaanana ekintu kiwedde omusajja omwogezi agambye munnaye bamubuza nga tekuliko HE His Excellency n'agamba munnaye muwagira naye embooko nazo ate nzitya embooko nzitya kiri kyafuuse kintu kirala kubanga kye kituweereddwa omulembe gwaffe okutununula obadde kiggwe awo twali mu kitabo kya bikolwa by'abatume essula 4 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwa 37 twaddamu ne tusoma kino ekyawandiikibwa twakisomye ennaku 2 ekyokugamba nti nno Uganda toli wekka Mukama ajja kukununula Mukama ali naffe Bayibuli egamba mu kitabo eky'amateeka essula 3 nti Musa n'ayita Isirayiri yonna n'abagamba nze sigenda kusomoka nze nkomye wano naye mmwe mugenda mmwe muteekwa okugenda kuba muyina Yoswa byonna bwamala obibagamba n'agamba Yoswa n'akyukira Yoswa yekka naga ddamu amaanyi ogumu omwoyo kubanga ne Mukama agenda nammwe ebyo ebigambo Mukama yabituma Musa abigambe Isirayiri abigambe ne Yoswa naye Musa bw'amala okuvaawo mu ssuula esooka eya Yoswa ye mesagi y'emu Mukama gye yasooka okuwa Yoswa eddoboozi lyajja ng'erya bugingo mu mmotoka akalevuga emmotoka tugenda mu bulwaliro genda mu kalwaliro ka Plywood
kale bujingo sooka weekweke kaakati vuga nga tositudde mutwe. Eddoboozi Yoswa yalifu namugamba Yoswa ddamu amaanyi ogumu omwoyo tokeŋŋentere gw'ogenda okusikisa ensi eno abaana abo gye nalayirira bajjajja bamu. Buli we munaalinnyanga ekigere nga mbawaddewo tebaabazaako mabega. Yoswa tebaamukubako kudda mabega okuggyako era abaana abo lwe baaleeta ebizibu nga babbye Katonda mu yeekaalu Akani ne bakuba Akani ne bamuba amayinja. Ekizibu ekyabazze emabega kyali mu bo. Katonda yali nabo ennaku zonna era bwe bajjawo ekibi ekyali mu masekati gaabwe they moved on. So ne tujja ne tukiraba ne mu kitabo kya Yokaana 14 okuva ku 17 ne 18 Bayibuli egamba siribaleka nga bamulekwa. Mukama tasobola kutuleka. Uganda temuli mwekka. Olwalo ngenda kwogera ku destiny. Tetuli fekka. Ekikulu kwe kumanya destiny ya Uganda. Twajja ne tusoma ku ekkanisa mugifudde empuku y'abanyazi. Wano twasoma mu kitabo kya Psalms chapter 50 from verse 18 to 23 nga Bayibuli egamba nti wakola byonna n'ensirika n'olowooza nti nenkanankanira ddala naawe. Olunaku lumu ndi kusesema mu kamwa kange. Mwakola byonna n'ensirika ne mulowooza nenkanankanira ddala nammwe naye nja bataagula wanudde. Mama Teddy ne bannange entumidde Mama Teddy naluswa bujingo agambye waliwo omuntu Mukama gwe yali alwanirira kati omusanga yeerwanirira bambi agezaako okuyimirira naye takyasobola kuba yafuuka musota. Omanyi omusota tegulina backbone. Ekyo mbadde sikimanyi. Bulijjo kigana omusota okutambula tegulina backbone. Naye bannange abantu babuulira enjiri naye Mama Teddy obuulira enjiri. Bible and science. Science and Bible agambye omusota tegulina backbone kyeguva teguyimirira. Gugezaako okuyimirira gwebeezeewo naye musota mulyoolyomi guyina enkwe gulemeddwa okuyimirira gwekangaabiriza. Bujingo wagamba walekawo maama kubanga wagenda okunoonya emirembe wali obuliddwa emirembe. Nenkusomera ekyawandiikibwa ekigamba nga Mukama agamba emirembe mbawa naye so singa ensi bwegaba. Njebbawo emirembe naye sibawa giri egyensi anti wano na mirembe. Naye abakristaayo wamma banayinze mbatumidde. Abakanani? Mama Teddy agambye ekizibu backbone kasita emala okukutuka. Agambye omuntu Mukama gwe yalinga oba nze ntapuliti nze